Osibetano munafe webalija Good Friday ke kadde nafe ate tukutuseeko ge tukunganyiza ku nakuno okutambuza ku buli omusalaba mangi ddala mu bitundu ebyenjawulo obubaka bwe bawadde kusaana mawulire amala mangi agataliiko nfuufu. Nze kuteesa Julius ne Mebo Mulungi katandike n'ebikulu ebigalimu. Ettima omukazi afumisebwa ekiso n'amutalwa kumuma ssente ez'okubatiza omwana. Naye abakazi mweddeko embizi bazisaze embizi nnya. Kabangali ya poliisi ekwamye ng'etwala ateeberezebwa okubba embizi. Ntese mugiya nambe munegaana. Abakkiriza mu Kristo bajjumbidde okutambuza ku buli omusalaba okwefumiitiriza kubonaabona Yesu kwe yayitamu. Ffe bwe tunaabeera nga tuyisiza bulungi n'abalala banaafuna katangaala. Obubbi bw'ettaka n'obuli bw'enguzi byefuza okusaba kw'okutambuza ku buli omusalaba. We protected equally. Kale webale nnyo nawe osinziira okutulaba agataliko nfuufu mbujjivu agaleero tugatandise n'ag'ennaku ag'omukazi afumisebwa ekiso ku mutima n'amutta lwakulemererwa okumuwa ssente ez'okubatiza omwana waabwe ow'emyezi 6. Poliisi ekutte omukazi ono n'annyonnyola nti omusajja abadde yamukoowa. Ettemu lino lyabaddewo ku Ssabbiiti n'ekitundu kirikisiza olwaleero George Baguma omusawo w'ebisoleka kiri kigambibwa nti olwazzibwe mukyalo bwe Nantume kwe kumusaba ssente ez'okubatiza omwana ku bbalaza n'amutegeeza nga byabadde tazirinaawo. Kyokka Nantume yabalaze empaka nga bw'amutegeeza nga bagenda okuzifuna amakumi amalala asobole okubatiza omwana w'emyezi 6. oyo omusajja nze mbadde muvuga nnyo agenda wanene Kakiri ne leero ku makya azze ne mutayira namu ne mugamba musawo nkoze otya kweya leero kankole ki kantambulewo ku makya ku ssaawa 3 naye abakazi mweddeko abakazi mweddeko. Yamutegeeza nga balina okukola akabaka k'omwana ng'amaliza okubatiza ayite emikwano gye wabula omukazi n'atakiwuliriza nga ne wavudde ntebe ne batandika okubumagana bagumako okuba omukazi olwo ye naye nga tufunye okutegeezebwa nti babaddemuko n'obutakkaanya okuva emabega nga bajja bayombayombamuko olwaleero nti bw'akomyewo era mu ssaawa ezo ez'akawungeezi ne bayombamu ye omwami n'akikowa kati omukyala gy'avudde n'akaso n'amufumita ku mutima era kye kiwundu kyokka kyalina kimu bwe kiti wano ku bbeere. Wano Nantume yalonze akambe n'akamufumita mu kifuba ku ludda lw'omutima n'alajjalira balirwana nga Nantume bwe yabadde amuse ne basukiramu okumutuusa mu ddwaliro wabula bwe basse ne babagoba ne bagezaako eddwaliro eddala gye baakabatemedde nti yafudde dda. Funye amawulire ku ssimu nti musawo bamuse bamufumise ekiso ku mutima era ne twanguwa mangu nnyo ne tujja ekyembi nti tutuuse nga bamututte mu ddwaliro naye ne mu ddwaliro ne babagoba owa boda n'amukomyawo ng'olwedda afudde. Amangu balirwana baddusiza Nantume ku poliisi ekakiri okubutaasa ku batuuze ali baagala okumugajambula. Ettemu lino abatuuze balitadde ku butabanguko mu maka obusussaako n'embeera ey'obwavu. Mu ngeri y'obusango nno oyinza okwesanga nga okuyombagana kwabwe kubadde kutono nnyo naye olw'embeera y'obutabanguko embeera eby'obwavu mukyala akozesa obusuulu obususse naaba ng'atujjamu omutuuze waffe wano ekakiri kikubampanga. RDC Waisa Justin Mbabazi avumiddde obusongo obususse mu bafumbo n'abw'amagezi okwesanga abakulembeze okuwala ettemu era ekikanga kino. Kyandibadde kirungi nnyo n'oyitira mu mbuga z'amateeka poliisi mangu nnyo ne bakuyambako okulaba nti ensonga yo bagihandulinga okusinga okukwata ejjambiya n'ekiso n'otema bbaawo n'ofumita bbaawo nga ebyabaddewo e Kakiri. Emisana poliisi erese Nantume mu kifo wabadde ensitano mu bukuumi bw'amaanyi okubalaga bwe bwabadde. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kapereya Luko Besigye akisiza ettemu lino n'ategeeza nga bazudde akambe akakweseddwa. Kunoonyereza ko kugenda mu maaso naye nga twasobodde okufuna akambe kano ke twasanze mu mugenzi nga kwotadde n'okukwata mukyala woono. Omwami bw'oba omukooye oba omwami bw'oba okooye mukyalawo tambula agenda okusinga okwenyigira mu kulwanagano kuyinza obbaamu ebikolwa nga bino. Kizawire yakusakidde guli nkulaawo KDTV.
Kibinyo ddala ate yo poliisi y'e Kajjansi etaasiza omuvubuka ku batuuze abadde baagala okumukajambula nga bamuteebereza okuba omu ku baasuze babatigomya ne babba ebisolo byabwe n'enkoko. Bino bibadde bwe bajja Kajjansi kyokka nga wabaddewo katemba kabanga lya poliisi kwe babadde batadde akubidde obweganye okusimbula. Abatuuze be bajja mu ttawuni kansi y'e Kajjansi mu kiso basubira oluvannyuma lw'abateeberezi okubeera babbi okulumba ekitundu ne bakakana ku bisolo byabwe okulya embizi n'emmere n'enkoko ne babibba. Bino bibadde omu ku beetonnya mu kiteekesizo olwaleero nga baakira ebisolo n'enkoko bye babba babibaaga. Edde ku makya tutuuka mu kiyumba ng'ebyuma embizi baazisaze embizi 4. Waliwo na wali wa mwami John nabo babbyewo enkoko ne watikya Jenny nawe embizi emu. Nga Easter nebeerawo ku Sunday. Kati leero lwe basale ebisolo we basale embizi kati n'okulaba nti bazze ne baziyoola olwaleero lwe basale embizi. Okusira ku batuuze batayizaako omwo eyise Paul Bukenya yamugola etomba. Omusasi waffe atukire mu kifo kino ku makya nga poliisi emaze okujja ebizibiti era nga Bukenya ateereddwa akabanga ly'okumutasa ku batuuze ali alanise okutwalira amateeka mu ngalo. Abatuuze okuli Anti Nakungo we babbyeko enku zaabadde ateeseteese okutunda ku Pasika kimuweddeko bwe bazisanze ng'ababbi babanze okuzijjako emitwe nga n'endala bazikongola. Abadde endala bazimaanyiza. Sente ze tuteeka mu bintu ebyo teziba ntono neweefiiriza omusaala gwo gwonna n'oguteeka mu nkoko ofune ekisingayo n'ofuna zirooni osobole okuliisa enkoko ezo. Ababbiddwako embizi kuliko Jenny Nagawongo n'ababbi bamunjozi ne bagitya mu kiyumba kyayo ennyama ne bagiteeka mu bikutiya. Yeyange bagitadde mu kinanga nekibeera kino obwedda babba nga basooba bapakinga wano babba n'ettooke. Kyokka abadde okatemba kabanga lya poliisi bweganye okutambula oluvanyuma lw'okuteekako Bukenya. Abasirikale b'eddwanga bagitetenkanya okulaba nga etambula. Nange ndi driver sinyabo ntese mu giya nambe mu negaana kati waliko na makanika nayingirawo n'ateekamu nambeemu naye neegaanirawo n'atugamba naye nga sikola ki sikitiina bulwadde bwonna. Batuyise ng'emmotoka egaanye okutambula bataddemu omubbi era ali mu mmotoka bamukubye. Odde bagamba basazeemu baagala kugyamu omubbi bamunyonyeze naini endala bagimuteekemu. Oluva etambudde Bukenya yamutwala mu ddwaliro emulaga okufuna obujjanjabi. Naye batugamba ng'omubbi bw'abadde ayina ng'ayina irisi amyuka omugizi wa poliisi Bukapulira Luko Isigire ku lukomo lw'essimu yayogedde bw'ati ku bubbi obwabaddewo. Twongera okuwabula oba okulabula abantu okusigala nga bali bulindaala eri ebisolo byabwe naddala mu kiseera kino kye tulimu ekya Easter nti watera okubeerawo obunyaguruzi bw'ebisolo n'ekigendero ekyokuba nti nno abantu babitunda mu butale. So kunoonyereza kukyagenda maaso n'ekigendero ekyokutwala bano mu mbuga z'amateeka. Tubasaasidde bannaffe olw'okufiirizibwa okwo ate Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Semogerere yakulembeddemu abakrisitu okutambuza ekkubo ly'omusaalaba okuva e Rubaga okugenda ku kisaawe ekya Old Kampala. Ssaabalabirizi Dr. Kazimba Mugalu yakulembeddemu okuva e Nakasero nga beefumiitiriza kubonaabona Yesu kwe yayitamu nga tannakomererwa. Abakrisitu okuva mu bitundu by'eggwanga ebitalimu babukeereza nkokola ku lukiiko e Rubaga okwetaba mu kutambuza ekkubo ly'omusaalaba. Mu bano mwe mbadde minisita omubeezi wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye ne bannabyabufuzi nga kulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Semogerere nga batambulidde ku mulamwa okugamba nti yagala nnyo Katonda nga bw'oyagala ne muliraanwa wo. Omubaka bwe Ssaabasumba abasabye okwagala kwa Katonda kusookera eri baliraanwa baffe. Omutuma agamba tosobola kwagala Katonda gw'otolabangako ng'okyawa munno gw'olabako buli lunaku. Asabye abakrisitu okwefumiitiriza ku bulumi Yesu bwe yayitamu okwezza obujja nga bakola ebyongera okutukuza enneema yaabwe. Twebulire mu ngeri ey'enjawulo oba oli awo ffe bwe tunaabeera nga tuyisiza bulungi n'abalala banaafuna katangaala. Oluvannyuma batambudde wakati mu kutendereza omutonzi. Bakira batambula bwe bawummuzaamu omusaalaba ne basoma ebyawandiikibwa. Obwedda gye bayita ebyentambula bisannyalala olwo ne boolekera ku kisaawe ky'Old Kampala. Twebaze mapeera ne mune amasi
olukiiko y'abatukuvu bonna e Nakasero okutambuza ku lya musala bakulembeddwamu Ssaabalezi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu nga basoose mu kusaba. Awadde abakulisaayo amagezi okusabira ebibuga okubeera ebitebenkevu. Oluvannyuma Ssaabalezi Kazimba atandise olugendo lw'okutambuza omusaalaba era nga yabadde agwetise. Batambudde okuva ku Saints ne boolekera ewa Kiseka nga bannaddiini okubadde Reverend Canon Rebecca Nyegenye basabira abantu abeeyungako. Abantu abali wano bonna abatambula mwena Yesu abayita abazitowereddwa ssente tewali Yesu ffenna atuyita agamba nti mujje gyendi mukooye n'ebizibu by'ensi. Obwedda buli bwe bayitanga entambula esannyalala nga n'emirimu giyimirira era oluvannyuma boolekedde ku kisaawe e Kampala mukadde. N'abakulisaayo mu bulabirizi bw'ennamirembe okutambuza ekkubo lya musaalaba basimbudde ku kitebe ky'obulabirizi nga bakulembeddwamu omulabirizi Moses Banja. Banja alambuludde ku mulamwa ogw'okutambuza ekkubo ly'omusaalaba naddala okunyweza okwagala eri bantu bannaffe nga tubabeerera bakisa n'okwewala ebikolwa ebyekko. Okwagala Katonda n'okwagala mulirwanaawo. Katonda ndo kyangu okutegeera naye okwagala Katonda nga tuyagadde mulirwanaawo nayo kiyinza okubeera ekizibu. Oluvannyuma abasimbudde nga begattiddwako ne mmeeya w'e Rubaga Zaki Mawula Mbeeraze nga bakulembeddwa mu bandi okukkirira ku balintuma. Basoose kuyimirako ku ssomero ly'abaana abaliko obulemu erya Kampala School of the Physically Handicapped okubasabirako era wano omulabirizi Banja abawadde akadde kalamba okubayisa mu nnaku zino ez'amazuukira. Basabira omukisa ng'akabona ak'okwagala bazzeemu okuyimirira okusaba ku ddwaliro Mengo era obwedda okusaba kuno okulemberwamu abaweereza ab'enjawulo. Basembyeyo okukyamako mu maka g'amabujji agataliko mwasiriza agasanyi bebisi w'omugendo babasabidde n'eggwanga okutwaliza wamu n'okuvumirira bonna abazaala abaana ate ne babasuula. Abaana bano balagibwa omuwendo oguli mugwe ogw'okununula omuntu. Oluvannyuma beeyongeddeyo okuyita mu bitaala ewa Bakuli ne beegatta ku bannaabwe mu kibiina kya Uganda Joint Christian Council e Kampala mukadde. N'abasodokisi basimbudde ku lutikko e Namuŋŋoona nabo batambudde nga bebasaba okutuuka ku kisaawe ky'e Kampala mukadde we bakuŋŋaanidde. Kale nga bamaliriza okutambuza ekkubo ly'omusaalaba wabadde okusaba ku kisaawe kya Odi Kampala mwe balabulidde abakkiriza okwewala obuluvu. Oluvannyuma lw'abakkiriza mu Kristo wansi wa Joint Christian Council okutambuza ku lya musaalaba bakuŋŋaanidde mu kusaba okwawamu ku kisaawe e Kampala mukadde. Mulundi guno ab'ensikiriza y'abasodokisi be bakubadde mu mitambo. Ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi Omusuma Afaneziwa asinzidde wano n'ategeeza nga ssente bwe kiri ekikemo nga ziviiriddeko ebizibu biyitirivu n'obutabanguko mu maka kyagamba nti si kirungi. Take a serious reflection on the way you perceive money and whether it can be a cause of genuine liberation and care of others or a source of temptation and sin in your life like it was in the case of Judas. Mu mbeera yakubiriza abantu okwagalana nga kino kyakuyambako okumalawo obutabanguko n'ebikolwa ebyekko nga bw'alambulula. Let us be remorseful and be in a changed mood in order to prepare to celebrate the joy that comes from the rising of Jesus Christ. Ssaabalabirizi Dr. Kazimba Mugalu avumiridde ekittabantu ekikudde ejjembe naddala eky'okuttisa emmundu kyagamba nti kisaana kukolebwako. We ask the CID department and the police to do their work faithfully so that the murderers can be found and justice can prevail
Kazimbera avumidde ebikolwa by'okwonoona obutonde bw'ensi ng'agamba nti abantu bayitiridde okwesenza mu ntobazi. We appeal to the government to look for an effective and efficient strategy to fight this vice. Mu kuyigiriza Ssaabalabizi w'Abasodokisi General Mos Muzeyi avumiridde obubbi bw'ettaka obweyongedde mu ggwanga ng'ate balina okuyambako abanaku obutabbibwa ate bayamba abagagga okulibatwalako. May the rights of both the rich and the poor concerning land be protected equally. Agambye nti bakozese omukisa guno basonyiwagane wakati mu kwagalana. Jesus Christ taught us to pray, to forgive and reconcile with one another. All that wealth you accumulate here, you're not going to go with it. And funny enough, your children, when you die, before even you lot, they have already started selling off your property. Because it wasn't your property, it was for somebody else. And God starts paying you in that kind of hard currency. Abakomekereza Ssaabasumba w'Essada ya Kampala Paul Simogirire awadde essaala eggaddewo okusaba kuno. And God of all of us here, you give us your son, this your servant, Bonabingi. Ekyenkubiriza abantu ba Katonda kwe kusigala mu mbeera eno ey'okwebonereza ate n'okuba nga tulekayo emize emibi nga bakitaffe bwe batugambye. Shamshad Nalujja ne Edison Mutyaba bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Mwebale bannaffe tugenda kuwummula mu katono tukyadde n'amawulire amalala mangi tovaawo. Ewaawo kulikayo mu kumulamu okwo mawulire amalala ng'esigadde olunaku lumu okutuuka ku mpaka za Miss ne Mr Bukedde zinaabaawo ku Sande ku Wonderworld Kansanga. Abantu bongedde okugula tiketi zinaayingiza abawagizi b'abakontanyi baseeyiza ku mmeri ya MV Nodil ne banyumirwa obulamu. Mu baguze tiketi zigenda okuyingiza abantu mpaka za Miss ne Mr Bukedde ku Sande ku Wonderworld Kansanga babivuganike Natural Products abasangibwa Mengo bano nga bajjanja bisabutonde baguze tiketi za kadde kamu n'ekitondo nga babivuganike bazigudde bakasitoma baabwe abo bagidde bangedde kosa n'abakozi baabwe. Dr. Richard Senju bakulira bivuganike agambye nti bwe basala okujinja abantu nga bakozesa eddagala ly'obutonde basazeewo babadde kubakulira tiketi 75. Bwe tulaba abavubuka nga waliwo media platform ebakwatiddeko nga Bukedde TV naffe nga Biv Organic tuvaayo ate Bukedde family naffe tumaze nammwe emyaka egisoba mu 13 bwaba enteekateeka yonna tusitukiramu era nga Biv Organic tuvuddeyo ne tugula tiketi 75 okusobola okuwagira enteekateeka eno. Ssente zino Dr. Senju bazikwasisa Ivan Sserwajje ku lwa Bukedde era Sserwajje asibya Biv Organic olw'enkolagana ennungi. Njagala okwebaza Dr. Senjobe Richard owa Biv Organic atugulidde tiketi 75 era ampadde akakadde kamu n'ekitundu. Abala baguze tiketi bashede autoparts abatunda okugula spare motoka mu kutala kiwa Kiseka nga Latifa Nantume banyonyola ngenda kumpaeza ebiri engeri gye nnina abantu abangi njagala buli omu agende. Balala baguze ekiro kyonna mugumi walikyo autoparts nga kuzitikiriza emitwalo 3 saako babiri autoparts abatunda amataala nga baguze tiketi za emitwalo 15. Era mbakoola abantu mwena gye muli mujje mu mpaka za Mr ne Miss Bukedde ziri Kansanga Wonderworld naye ngenda kubeerayo autoparts n'abakozi bange. Economy ebadde eri down naye tusobodde okufunayo tiketi za mitwalo nga 15. Bambi aba Bukedde mwebale twagala tubaniriza nnyo banaye mujje waliyo my number 1 fan King Saha. Abakulembera mu Bruno Bet bagenzeeko ne Kwanifa Towers ku Jobraka Electronics nga baguze tiketi za mitwalo 10 ne bakunga abantu okujja mbonje. Tuguze tiketi era aba customer 5 abanajja okutuwagira free ticket. Tunde by'amasanyalaze original byonna nga yemubira bengedde ku Ndege Stepoko ngendo baguze tiketi za mitwalo 10 era agikulira nategeze batadde motoka ez'obwerere oz'okutwala abantu mu kivulo. Era tugenda kubeerawo n'ennyama yaffe mu bungi ddala era nsazeewo era ne tugula tikiti ya mitwalo 10
ewe beedo nga abakontanya bali mu mpaka za Misiri ne Mr. Bukedde olwaleero batwaliddwa ku lubalama lw'ennyanja olwa Jahazi PM nnyo kumaze kubavuga mu meri MV Nodel okunyumirwa ku bulamu. Bano banyudde empoyo kumaze kosa n'omuzike ngena abakozi ba pulogulamu ya Kayisanyo ku Bukedde TV kubadde DJ Shiro akuba emizike. Amu kubakontanya bitogeddeko nebategeezeza gwe gubadde omulundi gwabwe gusoose okuseeyezaako buli atendera omulimu ne basima Bukedde TV olweteekete nga kibalinze kuwangulira kyapa na ssente. Nenebaza Bukedde TV olw'omukisa guno gwetuwadde kuba bino naali birabiddewa kuno kunyumirwa kennyini paka kuwulira bubi. Abawagizi bange kangaza ku mazzi byonna biri bulungi mwemukkiriza mugaane tujja tusaba okwebaza Bukedde okubeera nga ekwasaganye ne MV Nodel naye nga abantu bonna bayagadde okubeera nga bajja ku Easter. We are always open. You can always come and mingle with families and friends. David Tamale ne Patrick Kibira nga bakusakidde guli eno Bukedde TV. Mwebale nnyo bannaffe, fainaali za ku Easter Sunday ku Wonder World ekansanga okuyingira emitwalo 2 n'emitwalo 5 ate olabe ani anasitukira mu kyapa ky'ettaka n'obukadde 5. Mawulire amalala omusumba w'essaza ly'e Masaka Silverus Jumba n'omulabirizi wa West Buganda Henry Katumba Tamale bakulembeddemu abakkiriza n'abakatuliki abakatuliki n'abakristaayo mu kutambuza ekkubo ly'omusalaba e Masaka nabyo katubifune mu bujjuvu. Omusumba w'essaza ly'e Masaka Silverus Jumba n'omulabirizi wa West Buganda Henry Katumba Tamale bakulembeddemu abakkiriza okutambuza ekkubo ly'omusalaba mu bitundu by'e Masaka. Basembuddeko ekereziya ekisomesa kyekyalo Suwe nga bakomekereza ku lukiiko ekako ey'obulabizi wa West Buganda. Tujjuze n'amaanyi go tutuukirize bulungi obuvunaanyizibwa bwe watutikka. Bishop Tamale yabulidde mu ekereziya n'akalatira abakkiriza buli omu okwetikka omusalaba yegayirire Katonda okumusonyiwa. Tulekeraawo omusalaba okugufuula ekya decoration. Ndaba abalina earrings, ndaba abalala mu bulago, ndaba abayimbi abamu balina nga n'agajegere ganene ng'emisolo bajjambala wano bakolerako ssente. Ate mu lukiiko Bishop Jumba yayigiriza n'ateekesera mu kiseera kimu n'okwagala nagattako okulumirirwa nga basabidde bannayuganda nti banaabikulembeze bajja okwegatta. Omukisa mu lukiiko lwa Buganda Mmere Babirye Kabanda ku lw'abakulembeze bazizza abasawo okutambuza ekkubo ly'omusalaba okwawamu. Okutambuliza ekkubo ly'omusalaba fenga abakristaayo n'amakatoliki. N'abakristaayo mukulu nga bakulembeddwamu Father Paul Sebitogo bwana mukulu wa St Paul mukulu bakedde kutambuza ekkubo ly'omusalaba nga bigattwako abakristaayo okuva mu kkanisa ya St Dunstan e Mukono. Osobole okununulibwa wakati mu kutambuza ekkubo ly'omusalaba abakkiriza bakutusiza amaziga kw'otadde n'okuba ebiwumu nga bijjukanya Yesu okubona bunaku yayitamu. Amu ku beetusa omusalaba kwe kubadde n'abasirikale okuva mu poliisi y'Ewantone era abasirikale mu kwogerako eri abakristo ebazza ekereziya okubawa ekifo kwe basa poliisi. Njagala okwebaza St Paul, mwebale okutulera baatuwa ekifo nga poliisi. Omubaka wa Mukono Municipality Betty Nambozi bakireka asabye abantu okukolera awamu. Na buli muntu yenna kyokola okikole n'omutima gumu ekibuga kyaffe kigende mu maaso nga tetusosolegana mu byabufuzi. N'abakristu ku St Mathias Kalembe Nazigo mu disitulikiti Kayunga bakedde kutambuza ku buli omusalaba. Bano batandikidde ku kyalo Ngangama ne batondoka kilomita 3 okuyita mu tawuni ye Nazigo okutuuka ku St Kalemba. Bakulembeddwa mu ttala St Kalemba Reverend Father Emmanuel Nzirebuusa era nga bulidde abagoberezi ba Kristo nti mu musalaba mwe muli obuwanguzi. Ekyo ekivaamu mu kubonaabonako eri obulamu obutaggwaawo ekyandibadde atunuulira era bwe bukulu bw'olunaku. Tufiirira nnyo olw'ebibi byonna bye tusiiba tukola. B'ab'ekkanisa Uganda bakulembeddwa musumba omukulu wa St Stephen's Church Namagabe Reverend Daniel Muwanguzi basimbudde ekkanisa okwetooloola ttawuni y'e Kayunga ne muve mukuŋŋaanira abantu abangi. Reverend Muwanguzi akuttira abakristaayo okwekwata Yesu abaddiremu ebibuuzo byonna ebibabuuzibwa. Munda mu ye n'asigala ng'ayimba oluyimba olwo
nti Yesu byonna abimanyi. Abekanisa obusumba bwa St. Luke ekyetu busabani ko libenda sote mukulu batambuze kuli omusalabo kwetola kyetume bakulebera omusumba waabwe John Joseph Bumanye nga bayimiridde mu bifo ebyenjawulo. Ekigendereddwa kujukiza abantu Yesu yafa ku musalaba w'ebibi byaffe. Ate abaddukanya Sako mu district Nakaseke beekokodde emisolo gavumenti gye ziteekako ekiviirako ezimu okulemesebwa okugenda mu maaso. Babadde kujaguza eby'emyaka 10 egy'akapeeka Universal Sako. Omukolo gw'okwebaza Katonda olw'akapeeka Universal Sako okuweza emyaka 10 ng'eweereza abeegazi gwetabiddwako n'abantu abalala bangi nga gubadde mu disitulikiti Nakaseke. Abamu ku bammemba b'akapeeka Universal Sako nga bakulembeddwamu Ivan Kabogoza ssentebe w'ekibiina kino bategeezezza nti emisolo mingi gavumenti gye bateekako so nga bakola kyamaanyi okukulaakulanya abantu b'e Nakaseke. Tulina bammemba baffe abatwala bajja ne beewola ssente naye ate ne balwawo nnyo okuzza ensimbi z'abammemba oba ensimbi z'ekibiina. Kabogoza agambye abantu abagulawo akawunti ne bazireka mu bbanga ate abalala beewola kyokka ne bagana okuzisasula. Ekirala ekya dormant accounts bammemba baggulawo accounts ne bazeerabirira ddala ne bazireka ne zibeeraawo nga tezitambula. Emisibwa asomye obubaka bwalozi namayanja ku amyuka sawundi NRM abadde alina okubeera omugenyi mukulu Sako yaabwe nga gitaddemu obukadde 10 ng'agamba nti ku lw'okwesiga Sako eno okumanya nti ebyekola birungi ate nti bigenda mu maaso naye yeeyamye nti kutandika n'olunaku olw'enkya agenda kwegatta ku Sako eno ng'agula emigabo gya bukadde 10. Bammemba bawangudde ebirabo byebakwasiddwa okubadde nafunye pekepeke Nombakwana Mbia mu Uganda Godfrey Kiromira akubiriza abantu b'ekasanda okwettanira okufiisa n'okutetekera ng'ekkubo erigenda okubajjambu avo. Abadde temutabiruka abeegasa abateeteka ensimbi mu Tropical Sako Kasanda neebaza abaana enzaalo z'ekasanda nga bakulembeddwamu Stephen Asiimwe olw'okwettanira okukulaakulanya ekitundu kyabwe. Mbeebaza okuba nti mwaddeeka eno emuinvesting abantu abasinga bwe bava bolowooza ku kyalo gyewava ng'ogagga wadde odduka todda sidda ku kyalo eyo. Kirumirira nga esintu abagala kwagala nabo wadde amagezi onzituka ya Sako esobola okubayamba okukulaakulana. Kasita amazima gabeerawo kubeera ogenze mu nsi ez'ebweru osobola okukola kubanga ova wano ate n'ogenda n'awalala naye kikutwala bwesigwa. Asuubiza okusiga obutimba bw'ensi mu Sako eno ng'agulamu emigabo. Sirajje Sendawula kulya Sako eno ategeeza nti amazima gabambye okuweza abamemba abasukka mu 8 n'obubi bw'ensimbi 826 gye bamaze nga batereka n'okwewola. Bwenkanya kubanga omuntu bw'aleta ssente ze tetukolaako nsobi yonna nti omuntu nga bwe yalesa ssente ze kuba azireese lwaliro ng'azinona nti oba ku ssaawa eyo azinona nga bwe yazireese. Ekintu ekituyambye nnyo obwesiga abantu babuteekamu ate naffe tubukuumye. Amyuka mya batandika Kanso Kasanda Sala Nakkinzi akubiriza abatuuze okuuma omutindo gw'emmwanyi. Basaba tukozesa bulungi emmwanyi ekirime kyaffe eky'emmwanyi bannange tukuume omutindo kubanga ne bwe tunaazirima ng'omutindo omufu tetujja gaggawala. Wasabbe Kasendo Kagere ne Fred Kaji bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Kulikayo mukumulamuko malala ekifo kya Kiwamirembe kikubyeko n'ekibooga abakristu nga batambuza ekkubo lya musalaba. Omubaka wa Papa yawumulaga Kasujja asabye abantu okumya ebikola ebikyamu. Abakkiriza bageze obulungi Kasozi Kiwamirembe okwetaamu kutambuza ekkubo ly'omusalaba bakulembeddwamu Father Joseph Luzindana ne bannaddiini abalala. After when everything is gone, Jesus will take you down from the cross. Olw'obuwanvu olusozi bangi balabiddwa nga bayambako bannaabwe okuluwalampa. Oluva bolekedde ekibangirizi ku lusozi abateekeddwa okusaba okulemererwa omubaka Papa yawumula Augustine Kasujja. Ayamiddwa ku director w'ekifo kino Father Edward Kabanda. Ssaabasumba Kasujja asabye abantu okumya ebikolwa ebikyamu omuli okutta bannaabwe okulya enguzi obubbi n'obukumpanya. Ekikulu kikuulira ebigambo biva mu famire eno naye
kyetandisa okuteesa asabidde abantu bonna Katonda abavunisa ebibasoomooza kokutambuza kuli omusala bijja kulemeddwamu Reverend Father Dennis w'ekigo ky'abalede ova Assumption walukuba wali omuvubuka akozenga Yesu bamutisa omusalaba era odda nkuba okujja ekifaananyi ku ngeri Yesu yabunyabunyizibwamu. Ye Father Dennis Ngubya asaba abakristo okwongera okunyeza mu kukkiriza. Buli omu atereeza obulamu bwe nga wabaawo okusonyiwagana wabaawo okukendeeza obutabanguko mu maka. Batambudde okuva ku Mother Kevin okutuuka ku ssomero y'amasisi kya Kyovu Uganda bakomeredde akozenga Yesu ku musalaba. Richard Maziro mu kiseera ekitundu kye Walukuba asiyanta okwesa olunaku luno okwekuba omutima ku nneeyisa yaabwe. Twegayirira Katonda mu kisibo kino kye tubaddemu okumekinga sure nti ebizibu ng'obuli bw'enguzi buggwa mu ggwanga lyaffe. N'abakristo Lugazi bakuŋŋaanye mu kutambuza ku buli omusalaba. Batandikidde ku ssomero lya St Mike Primary School nga bakulembeddwa Mvika Genesis Lugazi Musenyoli Richard Kayo ne bwana mukulu Lugazi Father Ignace Kibowa. Olwo okuzuukira Yerusaalemu gye tugenda Yesu tujja musangayo nga mulamu. N'abakristo mu Busumba benyakaguluka mu ssaawa n'enkono b'ekino Lwampara batambuze ku ly'omusalaba bakulembeddwa Omusumba Joli ategeeza nti okuwanika omulokozi ku musalaba kitegeeza tusaanye okubeera n'esoobe. Ensi yiitu egi yagira enshozi yagira obutembo yagira obunyegyero. Y'omukwiza abakristo Musumba buno Dr. Enoko Mabiki asaba abakristaayo okukulembezanga amazima. Kushebesa kuko watuferire hamwe niyo nokweshebera omwe tata wawe kafa niga mama yafa n'abaana bawe bafa mwesha twaza kushaba. Ate Abasiraamu bawabuddwa okwewala okukola nga baluubirira okusiimibwa abantu wabula mu buli kye bakola baluubirira okusiimibwa Allah. Entande ne basibiriddwa mu kusaala Juma ekibuli. Juma ku muzikiti ekibuli ekulemeddwa amakulira sharia Sheikh Shaka Motenga nga yerabiddwa ku jjajja w'Obusiraamu Mulanga Simona Kibinge Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galobozi n'abalala. Motenga akubiriza Abasiraamu okubeera ab'ekisa eri abantu n'okuyitiriza okugaba. Asabye abantu okumya obuzibu okugeya abalala. Abadde okwesindika kana wabweru mu bantu ate beetaaga byami ng'obedde Abasiraamu babawa ssente. Ate akulira ofiisi ya ssentebe NRM Hajjat Adija Namyali yeebazizza Abasiraamu bonna olw'okwaniriza Pulezidenti Museveni obulungi ku Lwokusatu nga bawa ekyenda okukisaawa ekololo. Beebaza nnyo okubeera nti nno bambi mwazze mu buli mbeera yonna nga ddala kye mwagala nammwe kwejja mu bwavu. Pulezidenti yasibula Abasiraamu kuva ebitundu eby'enjawulo n'okutongoza Salamu Banka ogenda okukola Abasiraamu ensimbi zitaliiko magoba. Hajjat Namyali akuliramu enteekateeka eno mu lukungaana mu lubadde ku ofiisi y'Ekyambogo agamba nti okujjako Abasiraamu bogi kweyongedde okulaga obubone Pulezidenti Museveni n'asaba ensonga zaabwe zikolebweko. Mwakoze record ne mulaga nti mwagala kwegatta butuufu tutuukirize. Otuba tutuukiriza kitegeeza buli muntu agenda kubeera in position okuva mu bwavu. Asambaza ebiyitingana nti olwo n'Abasiraamu abakubiddwa n'okutibwa mu biri okugabana eby'okusibuluka nga bo babasindise kugootaanya mukolo bagwe mu bintu bagwe baleetewo ensasagge. Security yalina badde erina okuyingiramu okulaba engeri ki gyetereezaamu situation naye nti tekyabadde nti nga abamu we bakiwaawaaza ate n'ababba eby'Obusiraamu be basinga okubiwaawaaza. Ayanjudde enteekateeka ey'okugabira Abasiraamu ebintu by'okusibuluka naddala abatasobodde okufuna ekkololo nga ku mulundi guno bakutalaga emizikiti gyonna okulaba nga batuuka ku buli muntu wa wansi. Dde n'abataafunye bintu okutandika ne Mande tugenda kutambula buli muzikiti buli muzikiti gwonna Wakiso Mukono Kampala emizikiti egy'enjawulo gyonna yonna tugende nga tutwala ebintu. N'ekitebe ky'Obusiraamu e Kampala Mukane nga kitamu kitongole ekya services zitandika agenda okuyitibwamu okuyamba Abasiraamu. N'emirundi emirala tujja kugezaako okubatuukiriranga bwe tuba tuyina nga Mungu kyanaabanga atusobozesezza. Bikakasiddwa Imam Kajiika akulira ekitongole kino ku mukolo kubadduukirira abasirikale Abasiraamu mu kambi y'e Nagolo n'ebintu ebyokezebwa mu kisibuluka. Eminence
Dr. Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje yandagira okukola emirimu gino. Bamashiko okuli Abdul Badi Muhammad Kaluso mwanisi w'ekitongole Brands bakuzaaka mu Uganda Muslim Supreme Council ndi Abdul Karim Katamba abyoka mu bendo yekikesi bogedde ku migajo egira mu kusaddaaka n'abaako kyayongera ku kitono kye tulina ate tuweko ku bantu abawerako nammwe abatannaba tukyalina ennaku ezikyabulayo sharing food with the destitute tugera naffe kusibuluka nga tulina essanyu Shuramani Virungo Supreme Kazi wakuleta mugenda kubiriza abasitamu abalinawo banyikire okuba batalina sibule ku baganda baffe tubaliise omuntu bw'aliisa Allah amujja mu bizibu n'amutaasa ekitasoboka nekisoboka abadde akulembedde omuddu w'amaka gasente abazira na Kekayunga zaidi kirwana n'okusibulula abasiraamu afande kirwana ategeeza nti bakikoze okuddiza ku batalina abasaddaaka Allah gy'ayongera okukuwa bale kubeera naffe mawulire amalala omukungu okuva mu kibiina ekitaba ebibiina by'obwegassi ekya Uganda Cooperative Savings and Credit Union asabye gavumenti okufuna ekitongole kimu ekifuga SACCO okwanguya ku nzirukanya y'emirimu. Bino abyogeredde mutamiruka wa SACCO y'abakozi ba Vision Group wano mu Kampala. Tabamiruka wa SACCO y'abakozi ba Vision Group yani Vision Staff Cooperative Savings and Credit Scheme Limited yerayiddwa kuba memba bonna nga ayindidde ku kirebe kya Forum National mu Kampala. Sente wa SACCO eno Musumba Augustine Tamale yagedde ku bituukiddwa kwabula n'agamba nti amagoba SACCO yakola omwaka oguwedde ng'akendedde mu bugeragere n'omwaka 2022. Abantu bangi babadde batawaananga sente zaabwe bazikima ze baali baterese okumaliriza ebizibu byabwe kaakati ekyo ne kitasobola kukola nnyingi nnyo amagoba nago gassa okuva ku bukadde 980 ne gadda ku bukadde kumpi 700. Tamala ategeeza nti bakongera okusomesa bamemba n'okuteeka emiganyulo ebasikiriza okusigala mu SACCO. Tutereka mpolampola naye sente zigeze okuva ku bukadde 3 bwe twalina emyaka nga 18 emabega kaakati tutuuse mu buwumbi n'olwekyo nkubiriza yenna atannatwegattako nga mukozi wa wano mu Vision Group atwegatteko tujja kweyongera okukulaakulana tugaggawale tufune emirembe. Omuwanika SACCO Khadija Namaganda agambye nti abakozi bangi bavuddemu mu SACCO olw'embeera y'ebyenfuna nekikosaamu emirimu. Some of them were withdrawing all their money. They closed off their accounts. That's why we also have a drop in our savings. We expect to be better this coming year. We expect to grow our savings. We also expect to grow the loan portfolio since we've had a number of products come on board. Yokagamba nti bagenda kwongera okuteeka sente mu ttaka. We anticipate to invest in land this year. We are also going to do more of the bonds because the previous year we have not invested in any. Ombalizi w'ebitabo Augustine Lule asomye byavudde mu mbalire y'omwaka oguwedde. Kuli bakola obukadde nga 9 naye kati bakoze obukadde nga 7. Ndowooza era mulaba nti embeera yo tebadde nnungi balina engeri gye basseemu kwegamba mu magoba ge bakoze. Yomukugu okuva mu Uganda Cooperative Savings and Credit Union Ibrahim Kitwana Vision Group okubawa omwaganya basomesa abantu bikwata kwegattira awamu. Basomesa bammemba basomesa abakulembeze basobola okutegeera bizinensi eno gye balimu oba enkola ya SACCO. Asabye gavumenti okufuna ekitongole kimu ekifuga SACCO zino okwanguya ku ntambuza ey'emirimu. Twagala regulations batekewo ekitongole ekitufuga wekitulungamya ne twagala single regulator. Omuntu omu kiba kitongole kimwe kya gavumenti kituregulating tetwalyagadde nnyo sekita eyawulibwemu. Togulukulamu ku bakozi ba Vision Group ebatulya ebyafunye mu SACCO kubanga tuli kye tuli olw'ensonga nti batuwadde amaanyi n'obuvumu. Jjukira nti wetwegatta awamu amaanyi gaba g'amaanyi ate wobeera obwomu totambula. N'olwekyo nandikubiriza abantu bonna gye muli musevinga sente zammwe kuba muzisevinga zivaamu ekintu ekirungi ennyo. Tusanze COP tekoze bulungi nnyo nga myaka gire gye baddemu kubanga omanyi embeera sente zaabula mu bantu n'ekirala twafunyamu obuzibu abakozi abasinga bagenda ate abadde bavaamu ne sente zaabwe. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu enkulu ku KDTV.
Mugemizanyo mu ligi y'eggwanga ya Star Times Uganda Premier League zemu okuzanyibwa leero n'emipiira ebiri nga Wakiso Giants ekubye NEC ku goal 1-0 ate ekitala ne Bull guwedde nga tewali alengedde katimba ka munne. Emasindi abakulembedde liigi abakitwala FC bakoze mayiri ne Bull FC nga teyalabye katimba ka munne. Ekitundu ekisooka n'ekyokubiri kiweddeko nga teyalengedde katimba ka munne nga ttiimu zigezezza ku kuteekawo ennombe ez'enjawulo nga buteerere. Kino kyongedde okunyweza Kitwala FC ku ntiko ya liigi n'obunana mu buna. Omulala oguzanyiddwa leero Wakiso Giants FC emeze NEC FC ku goal 1 ku bwereere. Liigi eddamu nkya n'emipiira ebiri nga SC Villa ekyazambalwa City mu kiseera wankulukuko nga SC Villa eri mu kyokuna n'obuna 36 yeetaaga buwanguzi okwongera okutangaza emikisa gyayo egy'okuvuganya ku kikopo sizoni eno. Yo RAFC etuuka ne bakyampiyoni b'omwaka ogwedde aba Vipers SC mu kiseera lugugu nga nabo aba Vipers beetaaga buwanguzi okutangaza emikisa gyabwe ekivuganya ku kikopo kya sizoni eno. I think we're upbeat. We did everything we needed to do, and yeah, it's game day tomorrow, and we're prepared for the game. Vipers SC eri mu kifo kyakutaano n'obubona 35 ate URFC eri mu kyamunaana n'obubona 31. Ttiimu etaano ezikulembedde kuli ku Kitwala FC, Bull FC, NEC FC, SC Villa ne Vipers SC. Ate gy'emisinde mu bunabyalo egy'ensi yonna gyankya mu kibuga Belgrade ekya Serbia. Empaka z'ensi yonna ez'emisinde mu bunabyalo ekya World Cross Country Championships ankya mu kibuga Belgrade ekya Serbia. Mu mpaka zino Uganda yakiikiddwa abaduusa 27 okuliko abasajja 14 nga abakazi bali 13. Uganda yakuvuganya mu mitendera ebiri okuli ogw'abakulu n'abato nga abakulu bakudduka kilomita 10 nga abato bakudduka kilomita 8. Absolute terror up the hill. Bannayuganda amaaso gakuba beera ku Jacob Kiplimo eyawangula empaka z'omwaka oguwedde mu Australia wamu ne champiyoni waazo mu 2019 Joshua Cheptegei nga mu z'omwaka oguwedde yamalira mu kyakusatu. Bano bombi bali ku foomu olw'ensonga nti empaka za kilomita 10 ez'oluguudo eza Villa de Rendo omwezi oguwedde Cheptegei yamalidde mu kyakubiri nga ate Kiplimo yawangula eza Valencia 10 km road race mu January omwaka guno nga nazo zali mu Spain. Wabula wadde nga bano bali ku foomu naye balina okulinda abaddusi okuli Beloho Aregawa enzala ya Ethiopia yawangula Feza mu z'omwaka oguwedde wamu ne munnakenya Sebastian Sawe. Mu makazi amaaso gali ku Rachel Chebet Zena yawangula empaka z'eggwanga ezali Toro mu February w'omwaka guno. Munnakenya Beatrice Chebet yawangula ez'omwaka oguwedde akomyewo okulaba nga azeddiza. Chebet Zena nga tanasitula yabadde ayogeza buvumu. We pray God to give us more energy, more strength, more especially in Denmark I was number 4, but I'm praying God to give me energy and give me good health so that I become even top 3 because in Denmark I felt very bad. I was number 4. Emisinde ejja kutandika ku ssaawa 7 ez'emisana nga mpaka z'omwaka oguwedde Uganda yamalira mu kifo kyakusatu n'emidaali 4 nga kwaliko gwa zaabu gumu nga Kenya yaziwangula. Aragawa is going to finish in second. A fantastic effort from the Ethiopian. Ale tubaagaliza buwanguzi bannaffe ate bo aba rugby abawangulidde Uganda emidaali gya zaabu mu mizannyo gya African Games basiimiddwa. Mu mizannyo gya Africa Games gyadde mu kibuga Accra ekya Ghana, Uganda yagivuddemu n'emidaali 2 nga kuliko egya zaabu 4, ffeeza 6 n'egy'ekikomo 10. Ku midaali gya zaabu 4 ebiri gyavudde mu muzannyo gwa rugby nga gyawanguddwa ttiimu y'abasajja mu n'abakazi ez'abazannyo 7 mu kisaawe. Bano abakoledde akabaga akabasiimula okutuuka ku buwanguzi buno nga kabadde ku Velocity ekyanja mu division ya Nakawa. Ku kabaga kano abavugirizi ba ttiimu zombi abanawo special bawadde buli ttiimu ensimbi obukadde 5 nga z'abazannyi kugabana nga nampala wa gavumenti Honorable Musoni Obuwa yabakwasizza cheeke. Thank you for always staying in the fight and fighting for whatever we want, and also the girls, thank you for winning and for the victory.
Akabaga kano akabaddeko okulya n'okunywa keetabiddwako n'omulangira David Wasajja wamu ne pulezidenti w'akakiiko k'emizannyo gy'Olympics mu ggwanga Dr. Donald Lukale. Ttiimu zino zombi kati ziteekera mpaka za HSBC Challenger Series eza raawundi ey'okusatu ng'ez'abakazi ziri Poland ate ez'abasajja ziri mu Germany mu Meewo w'omwaka guno. Ate ligi ya Premiership y'Abongereza eddamu nkya n'emipiira 8. Ligi ya Premiership y'Abongereza eddamu nkya n'emipiira 8 nga club zirwanira obubonero aziyamba okumalira mu bifo ebirungi wamu n'okuwona ekyambe sizoni eno. Manchester United ekyadde Brentford nga bazannyi okuli Anthony Martial ne Luke Shaw tebali mu mupiira guno olw'obuvune. Abazannyi okuli Casemiro, John Evans ne Harry Maguire nabo babusibwa obuzibu okuzannya omupiira guno olw'obuvune bwe bafunidde mu mipiira gy'amawanga. Obuwanguzi bwa Manchester United bugiyamba okunyereza mu kifo eky'omukaaga wamu n'okuteeka pressure ku bali mu kifo ekyokuna aba Aston Villa n'abali mu kyokutaano aba Tottenham. Oluzannya olwasooka ku Old Trafford Manchester United yaluwangula ku ggoolo 2-1. Babali mu kifo ekyokuna aba Aston Villa n'obubonero 56 bakyaza Wolves nga banoonya buwanguzi busooka mu mipiira 3 ng'ogusembyeyo. Baakoze maliri ga ggoolo 1-1 ne club ya West Ham United. Oluzannya olwasooka wakati wa ttiimu zombi baalemagana ku ggoolo 1 ku bwereere nga Wolves eyagala kumalira mu bifo 10 ebisooka. Tottenham abali mu kifo ekyokutaano n'obubonero 53 bakyaza Otone nga nabo bagala buwanguzi okwongera okuteeka pressure kwa Aston Villa. Omupiira gwa Tottenham ogusembyeyo yakubiddwa Fulham ku ggoolo 3 ku bwereere nga Luton yeremagana Nottingham Forest ku ggoolo 1-1. But he's able to get around Udogie. Castagna. Oh, and a brilliant flick into the net as Sasha Lukic scores his first goal for Fulham. Abalala abazannyi enkya Newcastle United ne West Ham, Bournemouth ne Everton, Chelsea ne Burnley, Nottingham Forest ne Crystal Palace, Sheffield United ne Fulham. Ng'ebula emipiira 10 gya Premiership ekumekezebwa Arsenal ekulembedde n'obubonero 6 nange mwekanyakanya ne Liverpool abali mu kyokubiri. Manchester City 6-3, Aston Villa 5-5, Tottenham 5-3, nga Manchester United 8-7. Nottingham Forest, Burnley ne Sheffield United ze ttiimu essatu ezirwana obutasalwako. Tukwebazawo nawe badde osinzira okutulaba tubakulisaayo abadde mu kutambuza ekkubo ly'omusalaba n'okwongera okwefumiitiriza kw'ebyo Kristo bye yayitamu nga tannakomererwa. Nze kuteesa Jujju Yamusi ne Mebo Mulungi tubaagaliza ekiseera ekirungi.